Kale kirungi nnyo okuba nti mutweyunzeeko wano ku SK Media. Njagala okubagamba nti tuli Misiri tuzze okwongera okwetegereza ebifa mu nsi y'Abafaraawo. Wano we tuli ze Great Pyramids abantu ze mutera okwogerako ezimu ku byewuunyo 7 eby'ensi eno byetayinza na kuddamu kulabako. Nate ndi ne munywanyi Matayo tulina omujuni agenda kuba ababuulira byalabye na biki ebiddako. Matayo. Eyatindigga enjolya yavumbula Batayi nange nfunyeewo oluwenda luno okubaako akaama ke mbafuuwa okuva ng'ennaku z'omwezi 6 okutuuka nga 8 Desemba omwaka guno. Kainera Farm ekutegekedde carnival y'emmere oba Kainera Food Carnival. Ennaku zigenda kubeera 3 z'ogenda okubeerayo nga zirimu kulya, kucakala, kudigida mpaka kukeesa budde. Leka kwesumagga ng'omusagga gwa Nakkobyo. Ebisale byebyo bitono ddala nga gw'oyingira kutandika kugwa mbibbo. Nze nno gw'olaba atayira ngenda kuba mukindigizi wa luwayo nga nkunyumiza mboozi ku mboozi, luboozi ku luboozi. Okugeza ekifo bwamulamira we tugenda okubeera omanyi kwe kyava okukituuma erinnya eryo. Ebyo n'ebisingakaawo byenja okubeera nga nkunyumiza. Tusisinkane ku Kainera Farm Kayunga bwamulamira. Ze nsudde olutembeeto. Ffe twayingiridda era tuli mu kulaba byewuunyo. Omaye bulijjo tubyogera nga abantu abasinga tebabirabangako. Naye leero ndowooza mulaba buli ekigenda mu maaso, ebifaananyi mubiraba. So twaze kwongera kwetegerezaamu embeera nga bw'eri. Kyanjawulo ki ky'olabye ku pyramids zino? Ekisooka nza okugamba nti magezi g'abaddugavu kuva dda. Lwa nsonga nti tuludde nga twogera ku bantu abaasookawo bye baakolanga nga bya byewuunyo. Naye kati engeri gye tuli wano saawa zino olaba nti ebintu bajjajjaffe oba bye baakolanga edda. Kubanga abantu abaaliwo edda bayogeranga lulimi baluyita lutumbutu. Olutumbutu. Be baazimbira ddala zino piramidi Banunaki. Abazungu bazze bakola research ne balemererwa okuzuula omutuufu eyazimba pyramids zino ne bafundikira nga bagamba oba alien zaava eyo ne zibayambako ebikulekule. Banunaki naye nga tribe yali abatumbutu. Babayitanga batumbutu. Okijjawa nti baali batumbutu. Anti olwedde nze nzize nga mbisoma oba nzize nga mbiraba okuva edda. Zino pyramids zirina bwe zikwatagana n'amaanyi go g'otera okwolesa mu bantu. Gundi ebifo bino mu 2008 ate bigenda tondawo enjawulo endala. Nti oba waliwo zino piramidi abasinga bagenzeeko mu America, waliwo Bunaara, waliwo akanaara kali mu Washington we kali weetooloddwawo akayanja kawanvu bwe kati. Akanaara ako ne mu Egypt gye gundi Roma, London ne mu Ethiopia wano weekali. So kati ebintu bino direction zino oba nkinyonyole nti kiringa bw'ozimba factory n'olekawo battery. Nti battery zisindika amasannyalaze ne zisigalawo. So time egenda tuuka ziddemu zo zennyini zijja kuseseetuka zitandika okuvaamu ku bbugumu ery'enjawulo. So zijja kubanga bitondawo enkyukakyuka ez'enjawulo mu nsi kubanga wano wonna mu myaka egitali gya wala nnyo wajja kumerawo omuddo wano awali eddungu. Nga ndaba Nkalajja yennyini wano amazzi ganaavaawo okufukirira. Wajja kumerawo omuddo n'ebitundu ebirala ebiri mu mawanga g'Abawarabu, Sahara Desert, buli kimu kale kijja kukyuka kubanga zino piramidi ziruddewo nnyo 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 ddala. Bw'ozikutteko owulidde nga ziri mu myaka ng'emeka? Zino badengezaako okwetegereza naye focus enemye lwa nsonga nti sirabye nga bwe nandirabye tewali bunyogovu.
oba tudde ekiro omanye eddungu liba linnyogoga ate awo baba tebakkirizaayo. Awo baba tebakkirizaayo naye nti ekirungi kasita tukyeyongera okwetegereza ebimu era ebisinga bwe binaaba nga biwedde tujja kuba tubawa ansa. Naye zino piramidi zigenda mu myaka 13,000 zino zoolaba. Myaka 13. 13,000 kasookedde zibaawo. Abamu bagamba nga 10, 12 bwe watyo. Nkadde. Tekinologiya bamugjawo ono akola. Edda bano nnaku bonna abaaliwo baali oba nkinyonyole nti baalina kangambe bwe nti nene ensi kati saawa zino tekinologiya aliwo agenda kutuuka aveewo mu bantu abapya abanajja wano ku nsi bano abagenda okuba nga balina amaaso ga bbulu bona nga balinga beeru kati enkyukakyuka ezigenda okukolebwa ebimu tebijja kumala gasaanawo. Lwakuba nti bali abantu baali baneneko baali batusinga ng'omuntu omu atulimu emirundi nga 10 nga banene. So tetwali mu sayizi y'emu. Nga bitiise ebyate. Baali banene era nzize nga nkola research okwetooloola ensi nga ndaba awali emirambo gy'abantu abaafa edda, ebisolo ebyaliwo edda. Kati n'ebitundu ebimu omanyi bino bwe naabinyonyola ennyo abantu bayinza obutabitegeera naye ebitundu ebirimu olaba ebunyoro dinosaurs ze boogera nti zaali mu bazungu zaali zisingana kubeera wano mu Africa. Dinosaur ne mu bawarabu lwakuba nti kati Katonda mu kukyusa ensi awamu yateekawo eddungu awalala n'ateekawo amazzi awalala bibira naye ssaawa ya leero okusingira ddala zaabeeranga mu Libya naddala mu Africa. Ensonga lwaki oba eriyo amafuta mangi. Kati ekitonde ky'amafuta amasavu oba bagamba amasavu ga dinosaurs kasita gakwatagana n'ettaka. Omanyi ffe engeri gye tulinamu gold mu musaayi kati tantalite bw'omumikisinga ne gold aba asobola okutereeza kugamba aba atereeza bulungi omuntu naye tantalite abasinga tebamutegeera. Mu bufunze kankinyonyole bwe nti basobola okugamba nti yimba oluyimba nga tebalupuleyinzo nti otambule nalwo ne lukulemerera naye bw'okwata earphone oba omuzindaalo ne balupuleyinga oluyimba n'ogenda nalwo oba oluyimba bulungi naye bwe basitopinga mutandika kunanaagira nti buli woba oyimba kati buli muzindaalo gwonna ogukozesebwa guliko tantalite kati buli weebe effulumya amasanyalaze naawe n'okozesa oxygen mungi okuyimba kitondawo embeera eyo like n'obanga bwe bikwatagana n'obanga osobola okuyimba bulungi. Kyova olaba n'omuntu ayimba bano abacyakalacyakala kizibu nnyo okumusanga nga mulwadde aba avaamu n'entuuyo ezo eziwunya kubanga aba akozesa oxygen mungi. So embeera eri bwetyo. Minis Glam be bakola makeup n'enviiri ebiri classy with quality. Balina ow'abagole n'owa buli mukolo gwonna kabe gwayagala okushayina obushayinyi. Basomesa makeup n'okusiba enviiri z'abagole. Basange kwa Rua Park Plaza Room CB 157 oba bakubire ku 0702 004327. Minis Glam, eyes as you like it. Kannaye ogwo mu buyaga naye maama gujja ne gugenda. Eddungu bwe lityo. So kati ebitundu ebimu buli we byabeeranga mu bitundu ebimu kati obwandibadde ng'obutu obuvaamu obw'emibiri gyabyo byakyusanga birala nga seeruzi zaabyo oba matiriyo yaabyo nga yeetondawo ate amafuta era dinosaurs zasinga babeereyo mu Libya n'awalala naye lwakuba nti wona Katonda teyakyagala bwe kityo. Kati kwegamba nga bw'olaba bantu bayinza obutakitegeera nti naye abasawo bakola research nti sina basawo naffe tukimanyi kino abayinza okitegeera be bakulidde mu byalo nti oyinza okuba n'ennimiro
naye doodo ali kumpi ne toyi ate gwe baga nti yabamu ekirisi. Lwaki amujja mu bubi buli anti ya yabamu ekirisi nti eriyo era n'abantu abalima nga bakwata omusolo ne bagwiwa mu nnimiro bugutta obuwuka kati ate nemmere egenda ovaamu ng'evaayo nga ya mugaso nnyo. Naye kino bw'okinyonyola omuntu nga takitegeera akuyita mulalu. So kati n'emyaka egy'edda ensi bw'eti bwe yali buli kimu kyali kitambula nga tekinologiya waali ng'abantu weebali nga bakozesa nga tetunaba na kutuuka ku nsi gye tuliko. Era bino byonna bye bakola era bw'olaba wano nga n'amayinja n'abatandika okuyiya tayiruzi tarazo byonna bajjanga nga bakoppa wano kye baakola lwakuba nti omukyai naye bw'akikola oba Omumerika n'akireeta bw'oba olabamu eky'Omumerika so batukungiriza naye nga sosi zonna zaava wano baalabanga amayinja nga bagenda bagoozaamu nga babifuluma. Wano waliwo zi museum ez'enjawulo era abasenga muzimanyi ze bazenga bajjamu ebintu byonna ebitambula kwetooloola ensi. So ebisinga byonna byava wano era tugezaako okwongera okwetegereza tujja kuba tubawa update. Okay, abatuwuliriza mwebale tukyagenda mu maaso naye Justin bajjukiza akantu kamu be bannaffe aba Pride Microfinance abakugamba nti gendayo gye bali osobole okufuna account number eza buli ngeri balina eziwerako kwofunira omusaala balina kwofunira ensimbi nnyingi abatunda ettaka oyagala akasente ko kajje ab'ebyobulimi ate nga bagaba ne looni osobola okugendayo n'ofuna looni yonna gy'oyagadde nosobola okuba nga otambula nabo. Abo munnange akuwagira guwagira be bannaffe abamu be tuteetera nabo osobola okugendayo n'okyalako ku branch yaabwe yonna gy'otegedde gy'olabyawo ezinyingi nnyo ate nga very soon bagenda kuba bafuuka bank eyeetongodde. Nature Ebo bebokka abalina eddagala lya habo eritaasa embeera y'omu kisenge etatambula bulungi ng'obutagenda mugga okunyomebwa mu size ne action eyazaalako ng'olubuto lukyabuze eriyonja mu museke n'okugoba mugaba okugattako emimwa egyaguba okusiiwuka n'okuddugala ate nga balinayo akapya aka habo akuza enviiri za nacho bakubireko ku 0778088371 omanye ebisingawo. Kati Matayo njagala tugende mu maaso n'embeera eno bwe tutuuse wano olinamu empulira gy'owuliddemu ey'enjawulo kubanga wagamba ekitera okutiisa okugenda mu bifo ng'ebweru nti oyinza okukola ng'ekisumuluzo mu maanyi agalimu. Kituufu naye nga bwe ngambye nti ebifo bino kubanga okusinziira wonna we tuyise eri mulimu ebinnya ebivaamu saawundi oba amaloboozi nga waliwo abali bawuliddeko ecupa nga evaamu amaloboozi. Ebinnya ebyo kugamba seetaaga bisemberera sirina bisemberera era kyova olaba nti tuli eno ate abalala gye bali nze sisobola kugendayo nina okubaako wende like obutaleeta mbeera. Era ebifo ebisinga ebyobulabe biri mu America, Australia eyo tojja kugendayo ne Canada naye nga mu ddungu baliyita Utah. Tokyaleyo okwo eyo ne bwe mba wakugenda bamanyi wendaga si kwesembereza nti mara gaggwa buli wensansa mbagenda bangenda mpola mpola. Obadde olina by'owandiika mu katabo wano? Anti kati mbadde ngezaako okulaba amanyi mbadde nina byengezaako okulaba lwakuba nti abantu ebiseera ebisinga tebandaba nga kuŋŋaanina ekintu kyendaba obola amaze gagaze. Kati kiri ky'obadde olabye wali eri ky'obadde ozze okuwandiika mu katabo? Ndabye owandiika US Abamerika babadde ki ne pyramids? Balina bye bagenda okufuna wano. Balina bye bagenda oba nkunyonyola nti waliwo bye babba
nga babibba wano. Babibba wano. Of course waliwo ebyabula ebinoonyezebwa kuba be basookawo okunoonyereza waliwo Stargate gye babba wano yemu eri mu America eyo eri mu Washington DC yemu kugamba nti zino piramidi tuyinza otuuka mu 2050 ne ziba nga zimaze okutandika okusika oba okuba nga zikola nnyo naye olw'okuba nti kiri bakitwala wala tezisika bulungi n'ebinya bino ebirimu amaloboozi tebikola bulungi. Okusika ki? Okusika amaanyi kugamba byandibadde bitondawo system ey'enjawulo naye engeri gyetaliiwo nti ekintu kye baatwala kankibarageko wano kiri bwe kiti bakibba wano mu 1928. Okay. Kiri bwe kiti Stargate. Naye ekintu kino singa kirirana nnyo piramid kiba kyangu okubanga kwegamba omuntu ne bw'abaze okulambula eba eriko amaanyi like besindika frequency nga omuntu bw'ajja nga omutwe gumuluma nga tasobola gituukako direct. Oba kitegeera? So yensonga lwaki nti bagibba naye kasookedde bagibba era yabalema okukozesa. Baali bagenda kugikozesa ki? Eri eringa nkinyonyole ntya abaawuliranga olutalo lw'e Kasese olwa ADF nga gavumenti erumbye abakonjo balina abantu be battanga nga babakubanga amasasi nga bagamba tegabakwata. Wabiwulirako. Deni kati y'omuzungu yakireetera mu Bayibuli ffe twatondebwa n'amaanyi ag'obutonde nti bw'okeera Solomon n'ozaala omwana asobola ozaala omwana nga bw'omufumi tekiso tekimusala nga bw'akwata mu buto tajja bw'akwata amasannyalaze tegamukuba nga bw'omukuba essasi terimukosa. Owulira? Naye kati omuzungu engeri gy'atayagala omwana we abeere n'amaanyi ago akiisa mu Bayibuli kati omwana oyo aba sitaani. Oba kategedde? Kati ate ye n'amala n'atondawo tekinologi kati ekintu kino kye baatwala waliwo koodi zibarage wala zino koodi zino bajja kuba bazeetegereza. Then waliwo nene namba 369 naye zino koodi bw'ozinyiga mu bufunze osobola kirina right lwekiteekako osobola okuyingira mu Kampala mu lutemya lw'eriiso. Kye bayita telekinetic nti oba ekisobola okukola nga poto ekutwala w'oyagadde. Kati ate bwe kyabalema okwasa ekintu kyabaleme kuva olinga agamba nti stories etuwulira eza time travel zaaliwo ntuufu bituufu omuntu n'agakanzireyo ko mu 92 ndabe ebyo byonna babirina ne mu Vatican baazimba mashini eyo yabalema bo bagituuma timeline ekyabalema. Gwanoonya aboogezi b'oku mikolo okwanjula embaga birthdays graduation n'emikolo emirala gyonna otuuse Tokia Group be bannabazze okuwonya embeera okufuuka ey'omuzizo ng'abagabo b'emulema ku nnakatansi okutali minyonyonto. Bakubire ku ssimu z'olaba weewale kakyali okukunenukira ng'omutyuma gusegulira entajja. Kati bigenda tuuka ekiseera byake oba bikolerere bidemu bikole buto. Bano baali babikozesa abaaliwo baali babikozesa byandibadde mu mikono gy'aba Egyptian naye nti nga bw'omanyi nti terimu byasinga mu America kwetooloola ensi bwe baasooka obbibba. Eyo mashini ne kati mugambe mu Washington DC waliyo ebintu nga tebabirambula. Waliwo museum gye barambula naye waliwo gye batarambula nga yo baani ababeerayo. Byanjawulo kyenyinza obbagamba nti byanjawulo. Naye ekirungi nti mbagambe nti piramidi zino waliyo n'obunaala obuli eri. Obunaala obwo nabwo bukolanga zino kubanga zonna zisindika frequency waggulu. Kati buli obunaala bwe bugenda okusikiriza zino nti biri bijja kwaka bisike obunaala bucommunicating ne bino. Kati munda muno wakati muno
mulimu amayinja naye nga siga bulijjo nga gano ge bakozesanga. Mulimu amayinja naye nga siga bulijjo. Mulimu ebikopo bye baatwala bye babba muno. Ekikopo ekyo bw'okitunuza mu musana ng'enjuba bw'eba eggwerayo kikyuka kala. Kyakanga red bw'okikyusa enjuba bw'eba eva eno ne kyaka green, bw'eba eva eri ne kyaka black, bw'etuuka wakati ne kyaka pure white. Byonna biri mu museum z'Abamerika n'Abangereza. Kyokka baabijja muno. Lwaki tebatuwa ebintu byaffe? Bajja biza, bijja bakyukira bajja biza. So bye bimu ku bintu ebimisinga okulaga oba ebyandibadde birambulula oba okulaga ensi piramidi kyeki. So kati wano we tuli tulina kiwowongole, tetulina kye tujja na kulaba. No, saawa zino tesobola kukola. Tesobola sendeka frequency yonna. Olw'okuba mulimu ebibulamu. Mulimu ebibulamu. Okay. So byebyo kyova olaba nti tukyeyongera okwetegereza era ebisigadde tujja kuba tubawa update. Kyekirala kyoyagala okwetegereza ennyo? Nkyagezaako era kwetegereza piramidi n'okwetegereza kubanga mu 2040 wano wonna omuyaga obwo obuzimbe bwonna buli wansi. Ekibuga kyonna kigenda saanawo omuyaga. Ne 2040 n'otuddawa nga tuzenga ebibuga bikyaliwo. Nze wendi nga tetunatuukayo mujja kuba mulabira ku zi America, China, Russia, zi Spain zo ndowooza mwazirabye amataba tegakuba. Ne Kampala mwalabyeyo kye yakoze naye amataba tegakuba. Wabula bannasayansi kye batanaba kunnyonnyola nsi kino ffe kati kibanyonyole then mujalindirira abazungu. Mu myaka ejjedda ffenna tukuze nga tulaba abantu nga tulaba ebyalo byaffe basima nayikondo. Basimanga nayikondo ne baleeta pipe nga 10 nga baziteeka wansi. Zabanga nga 25, 3 naye nga za futi nga 10 nga mpanvu. Kati nga pipe eyo kugamba nga basima ng'okuva kumpi mu kibuga mpaka Nansana nga baka wansi okumala wiiki emu. Ate nga basimisa masiini. Naye kati amataba gano genjogera gali bwe gati. Enkuba eno ezenga etonya. Mwe kyemutanaba kutegeera. Saawa ya leero ogula poloti bwe basimiranga ne mashini omuntu akwata enkumbi n'ensuululu n'asima fuuti 2 ng'amazzi agatuuseeko. Kati amazzi gano gaasooka ne ganuuna ettaka. Gali wansi kati gano agajja gongerako bwongeza okunafuya. Kati era essaawa bw'eneetandika ya musisi omuyaga n'enkuba Kampala temujja mubaamu era mumulindirire ebigenda obbeera mu Bamerika omwo. Kugamba siva Kampala. Ojja givaamu ku mpaka. So embeera eyo bw'eneetandika ensi yonna ejja kuba egonda ng'eringa ennimiro. Ennimiro enkuba bw'eboota kati nga amazzi geera bwezi. So ebintu ebimu byetaaga okupima ndowooza bajja kuba nga baddamu baleete biri emmotoka ebyapimanga bikiri mafuti nga 10 nga tewalaba tuuka ku mazzi nga bateekawo abantu. Naye kuli mafuti 2 n'osaawa omuntu awo ng'omanya abo bagenze. Kati olaba saawa ya leero Kampala enkuba etonyako saawa emu amazzi ne gaba nga gayingiridde ebitundu ebimu. Zino za bypass zonna ne ziba nga zajjudde dda. Kati olwo bwe tunaatuuka mu 2040 ng'enkuba egenda tonya kumpi emyaka egyo mujja kuba mutya. Oba ne bwe batenatonya okuva kati okutuuka 2040 gulowooza amazzi gajja kuba tegawamba. Nga gawamba biki? Nago gaagala okubeera gye gali. Amazzi geeyongera buli kiseera, geeyongera okuyingira wansi mu ttaka. Kati ettaka ligenda gonda bugonzi, buli awali ekizimbe ekizito bijja kuba nga binogoka bunogosi nga bigwa byokka. Olinayo ky'otugamba ekirala Matayo? Bisigadde nkyali mu kunoonyereza era tujja kuba tubawa update era tugenda eri mu kukebera ebitabo bwe biti we baawandikanga ennimi bwe ziti.
zino bwe ziti anti bulijjo mbiwandika nze nali situkangako mu Misiri naye ekirungi nti ebyange naze nabyo sikutuuka eri e Uganda ne mbiwandika ne bagaa bikopa Misiri ebyo zo bibalaze ebyange naze nabyo sigamba nti oba nasoose birabira eno katugende ngendagendako eyo mu Alexandria ndabe awali university yasookera ddala mu nsi yonna yeyo. Okay. Kale ndowooza byebyo eby'amatero leero tetukoze kawanvu nnyo tusooke mutulekeko naffe bannaye tweyagaleko ate maama tunaabonaabona paka era ndowooza ebinaakira ku bino tujja kwesanga eri nga 3 nga tu celebrating ebyekitongole era awo tugenda obabuulira alipoota yonna mu bujjuvu kwegamba ng'ennaku z'omwezi 3 Grand Global Hotel tewabaasubwa nga tujaguza omwaka ogusooka ogwa L40 bannaye mujje mubeeyo ennaku ziweddeyo omwezi guno. Kale okutuusa omulundi ogunaddako nange eno mbasiibudde.